Dia mfunye obudde n'empitako mu ddwaliro n'omwana eyatulugunyiziddwa ate gyali. Munnange ne mulabako naye ekyamukisa mulungi nti ali bulungi era agenda kutereera nga bwe mwamulabyeko alya. However, nsobodde okufuna omukisa ogwa neighbor eya recordize video gye mwalabye. Neighbor angamba nti yasoose n'awulira omwana nga akaaba nnyo ekiri abnormal n'agezaako okulingiza nga naye talina kyalaba kuba baasoose mu kisenge. Olwamaze n'agenda mbu yagenza okulira nga ate bazze mu kinaabiro kuba ye neighbor agamba yabadde mumpi ate mu nnyumba zaabwe mulimu abantu 3, omukyala omukadde ye n'omwami we n'abo. So bwe yagezezaako okurecordinga ng'alaba bya recordinga tebirabika because she's a little bit shorter. Na omwami we najja na recordinga ke ku video ke mwalabye era yaka recordingidde bwabweru w'ekinaabiro. Bwe yamaze okka recordinga ne badduka bagende bategeze ku poliisi bafune ebya bakubireko ne ku taata w'omwana era bwe bakomyewo be basitudde omwana oyo ne bamuleeta mu ddwaliro wano Ensambya. Kino kitegeeza abantu abasigale waka balaba bingi okusinga ffe ababa bagenza okukola. Muwenge nnyo ekitiibwa ebigambo byabo ababeera bagezezzaako okubategeeza singa omwana wammwe aba atulu. Kyakuyiga kikyofuna mu mbeera eyo yassa nkusaba ogezeko kuba nga teweeyisiriza obulungi ku balirwana abo ye mukwano cause you can't know kyekiyinza okubaawo wootoli abasinga obungi muli bakozi temusiiba waka ne muleka abaana ne bamaize. So embeera efaanako bwekyo tomanya neighbor oba omweyisirizaako bulungi asobola okubagulizaako munange n'oba nga ate otegeera naye abamu mweyisa bubi oba okitegeera mulaba nti muli bakitalo nnyo muli babbeeyi nnyo baneighbor basiibe waka bo bawo levels za wansi ne mulyoka mufutyanka abo naye nga kansubire nti muyizeemu. Weewaawo bwetuddako mu ggwanga erya South Korea si birungi ennyonyi yagudde era ng'ennyonyi eno yabadde etissa abantu abeerako ddala 181 wabula nga abantu 179 be bakakasibwa okuba nti baasiiridde mu nnyonyi eno fact being nti yakutte omuliro okitegeera yonna neesanawo era ng'abantu 2 bokka be bagambibwa okuba nti baggiddwa mu nnyonyi eno nga bakyalimu obulamu. Weewaawo okusinziira ku bakakensa abakugu bagamba nti nabo bateebereza kubanga ennyonyi yasiridde okunoonyereza tebalina nabo we batandikira naye basuubira okuba nti waliwo ekinyonyi ekiyinza okuba nga ate kyayingidde mu biwujjo by'ennyonyi eno ne kitataaguza oba ne kitataaganya embeera ndowooza okitegedde. So mu mbeera efaanako bwetyo obubenje bw'ennyonyi bwo buyitiridde Desemba ono obubenje buwerera ddala 4 obw'ennyonyi ate nga butwalira ddala abantu ababa bazibaddemu kibi nnyo kibi ddala. So nga ate mukolo gw'okusibula jjajja wa Bakyagulanya omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonya bw'atyo yasomedde Honorable amanyiddwa nga Veronica Nannyondo ng'ono nno y'omu ku babaka abaali bassa omukono mu kujja obwesige mu mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba wabula ate oluvannyuma yajjayo omukono gwe oba okitegeera ey'omu ku abo abajjayo ng'agamba nti owaayi wannyo waawo kakati nno yamusomedde n'agamba nti ekintu ekyo kye yakola tekyali kirungi era nabo baali gye bali nga balindiridde nti oba oli awo anaavaayo yeetonda abalage nti oba kye yakoze yakikoze mu butanwa naye mukwano nti ne guno gwaka tabanyeganga wadde okwetonda nti kye yakola kiraga nti munange yava ku mulamwa oba okitegedde tayimirira wamu nabo kiraga nti akkaanya ne bali abali mu buyinza ate ng'ali eno. So n'olw'embeera eyo alaga nti alina okuba nga adda yerevisinga agende maaso okuba nga ate alaba ebikolwa bye biri bitya gyenga omuntu kubanga tebiri mu layini n'ekyo ekyamulondesa. So nga ate amawulire amalungi okuva eri muganda waffe oli gwe nabasharingiddeko wano mu vidiyo yaffe ewedde bakola bukubiri okulaba nga ate bambi ataasibwa. Abadde bagoberera ensonga ya nambalirwa prosi ali Saudi ensonga eyo ngombaka parliament nagamba nti ngenda gezaako okwongera okugigoberera muzikirize mbebaze mwenna aba recordinga video eyo abafu okulaba nga mugitambuza sawa eno sabo bategeeza nti ensonga eno tugikwasaganyiza wakati wa company eyatambuza nambalirwa company eyamu receivinga e Saudi ne embassy buli omali mukola party ye okufa okulaba nga nambalirwa akomawe waka ekyamazima okusomozebwa kungi mu case eno sagala tudde mwani yasobyaki ani yakola ki neche twagala kulaba nti nambalirwa akomawe waka nsaba mukirize mbakaka senti tugenda kola kyonna ekisoboka nga tukwatagana buli oyo gwe kikwatako okulaba nga nambalirwa akomawe waka
sijjaawo kuyongera kutegeeza Ministry ya Gender, Labour and Social Development, Ministry ya Foreign Affairs nti bino byonna bye tukola buvunaanyizibwa bwabwe. Era nsaba bongera okugoberera keesi eno okulaba nti Nambalirwa afuna obwenkanya, naye n'okugijjukiza nti bangi abafaanana nga Nambalirwa nti keesi zaabwe tezizze kutambula ku mitimbagano nga bwe tulabye ya Nambalirwa, kuba naffe singa kibadde kiri eyo ebbali tetwali kitegedde. Naye nkimanyi nti ministry erina keesi nyingi ezaalooperwa ku ministry eyo naye nga tezikoleddwako. Mu bino bye tubaddemu okunoonyereza wano nawali tukizudde nti waliwo emisango mingi egiri ku ministry nga gitudde tegikwatiddwako, abaana banyigirizibwa nga tebayambiddwa. Naye nsaba kubategeeza nti ensonga eno eri mu kukolebwako, era neebaza buli stakeholder mu kino, embassy, company yatwala omwana ne company ya receiving. Saagala kwogera manya ga companies zino, naye ekyamazima buli omu akoze obuvunaanyizibwa bwe. Era nsuubira mu bbanga eritali lyawala Nambalirwa ajja kuba akomawo ewaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Y'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba Jeno omulambo w'eggwanga lino akyagendera ddala mu maaso kubanga ate atweetinga eyo ku mukutu gwa X era nga yavuddeyo n'abagamba nti I'm going to request UBC to have a special program for me so that Ugandan women can see how a handsome man looks like. Bomba temumanyi basajja balungi bakyalamwe mugenda kulaba omusajja omulungi bw'afaanana. Muhoozi agenda saba programu namba ku UBC just kubalaga bulungi bwe. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi amanyiddwa nga Honorable Balam yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amutendereza n'agamba kyekyo siyinza kulindira kubanga ate nteekako TV ndaba omusajja atu-inspiringa mweno program egenda okubeera special ku UBC. Abakyala n'abaami mujje musobole okubanga ate mwerabirako n'agamwe omusajja akyasinza okubeera n'amagezi omusajja akyasinza okulabika obulungi ate nga mukkakkamu mu ggwanga ya Uganda mujje. Era n'amugamba nti mukwano genda mu maaso, leader omutuufu jangu obeere ng'ate omulaga abantu butya bwayinza okuba ng'ate alabika yeggwe lolomodo wange okitegeera. Akati nno ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Mwesigye Frank n'avaayo n'abagamba nti rule number 1 boss ever abeera mutuufu, rule number 2 bw'oba ng'olaba boss mukyamu referringa ku rule number 1 awejja kubanga ate otegera kintegeeza. Naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Babitongo Kyagulanyi avuddeyo ku mukutu gwa TikTok n'ayisaawo obubaka obubaka buno abusuliseemuko era ng'abamu bubayombeseza. Agambye nti abantu bangi mumusanga, almost buli amusanga si mukyala si mwami mwagala kumuwa kafumito oba okitegeera. Naye ye n'abagamba nti akoowa nnyo ayita awantu wangi akola bingi, oluusi abeerako mu kiyungu n'agendako mu jimu ate n'agendako emanju n'agendako wano kwegamba ogenda omutukako okumuwa hagazo bambi aba mukyafu oba okitegedde. Ye abyetisse n'abyeteekako naga nti aba mukyafu. So n'olw'ensonga eyo n'abasaba nti haga muzireke at least mumukwateengako mu ngalo kijja kumala. Naye nga okusinziira kuba social media in-laws bavuunudde ne bagaa nti just abadde indirect, naye nga ekituufu kiri nti mmwe agezaako kubategeeza nti wadde mbeera mwagala okumuwa zihaga zammwe takakasa wa gye muyitidde oba okitegeera. Ate nammwe abasajja mukimanyi nti mukyala mufumbo si buli omu nti alina okumuwa ki haga muzireke zimuweebwe abantu baba bali close. Bw'oba omulabye ne woba omwagala nnyo mukwateko bukwasi mu bugalo kijja kubanga kikola kimala. Ate nga yeefulufiga yongedde okulaga abantu nti obukyayi bw'alina ku Kyagulanyi buliko aseesa oba okitegeera oluvannyuma lw'okubanga ate atabukira oyo eyayogedde ku linnya lya Kyagulanyi bwe badde agezaako okwogera n'abantu nga bategeeza ku nteekateeka z'enkuka nti omukulu Alien Skin y'omu ku abo abajja okubaayo ate nga basanyusa abantu. Alien Skin agenda kubeera wano ng'ayimira Ssaabasajja Kabaka. Ebintu bingi ebiri mu nsi yaffe jjawo amaziigo omanyi bwayasamanyi. Naye ng'ate gwe twogerako ngamba Alien Skin yes jjukira nti tubadde oba tuli mu nnaku za bikujjuko yes emabegakaawo mu bimu ku bivulu byagenda maaso kubanga ate bibaayo mu nnaku enkulu. Omukulu ono bwe yalinnya ku stage abantu batandika okufuluma ng'era bw'okola ki bw'olengera ne basuulasuulaawo obutebe ne beekyangacanga ne beecwacwana nga bw'obalengera mu buyitirivu obw'ekitalo ddala ne bafuluma nga Alien Skin alinnya ku stage wadde ng'ekyo tekyamulobera kubanga ate agenda mu maaso n'ebyo byalina okubanga ate akwasaganya.
So ng'ate era bwe twogera ku mukulu y'omwoyo yes emabegako wano wennyene ku bivulu bino byenkugamba ebyebikujjuko Lydia Jasmine yali ku stage ng'akakkalabya bulungi emirimu gye Alien Skin n'eggaali ye bwe batyo ne bayingirawo ng'omukyalo ono yaakatandika okusanyusa abantu be okitegeera era nga kino Lydia Jasmine tekyamusanyusa kyamukuba wala era bw'atyo n'amutegeeza nti afunemuko kuki kumpisa n'akatibwa akatonotono eri bayimbi banne okitegeera ekyokuba ng'atamuyingira ku stage tekyamukola bulungi n'akatono ddala embeera yaliwo awo nga yansasage era Lydia Jasmine bw'atyo ya dropping omuzindalo n'atambula ku stage mu bukkakkamu obw'ekitalo ddala n'aba ng'ate abaviira weewaawo omukulu amanyiddwa nga Abitex yes ng'oyo mutesitesi wa bivulu azenga ate munange alaga nti yakyawa Alien Skin si abadde nga n'ensonga ze n'alaga nti amuvumirira blabla twala tugende era nga yali yalayira nti oyo ne mayinja bibamu ku bayimbi abatalimba ku nkuuka kubanga yeyaweebwa oba yeyakwasibwa omulimu gw'okubanga ate ategeka enkuuka kaakati nno ekwajja wabula nga ku mulundi guno avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti munange asaba kisonyiwo okuva eri Alien Skin era Alien Skin y'omu kwabo abajja okusanyusa abantu ku nkuuka kubanga mbu kya buswavu nnyo okulaba musinguzi ng'ate agoba mu lwana yeetonze era n'abategeeza nti Alien Skin ajja kubeerayo ku nkuuka ng'akola ki ng'asanyusa abantu. Mu bikujjuko bye bimu abantu beewuunya okulaba King Saha ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo nga n'emikono beekutte ate nga n'ennyimba Eddie Kenzo ayambako King Saha okuyimba ennyimba ze ebyo bimu ku bintu abantu baba batasuubira olw'ensonga nti balina engeri gye bazze beekolokotamu nga balaga nti tebeematira kaakati nno bwe nkugamba nti funa akadde omindinga ebizinensi yo naddala wekituuka kuba n'abayimbi mukwano tokibuusa maaso weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool bw'atyo ategeezezza nti agenda fulumya Bebe Cool list nga bulijjo eyo yagifuula nkola buli mwaka ategeka kye bayita Bebe Cool list wabula yatubuuzizza nti akayimba ke kasaka mu friends kabeereko oba nedda jjukira nti akayimba ako bangi bagenze maaso kubanga ate bakayiwako nga bagamba nti kaaganye okutambula wadde nga yakataddemu amaanyi mangi video yagikwatira South Africa era nga bamu baamulaze nako ne bamugamba nti yiyi Bobi Wine yatuula mu challenge y'oluyimba lwa muganda we muto we Dax Vibes naye ate ne lukuba views nyingi n'okusinga oluyimba olulwo wataddemu ssente empitirivu kaakati ne bamugamba nti ageddeko Bobi Wine amweko ki ku masannyalaze naye ng'ate ye omuto amanyiddwa nga Bridget jjukira nti ono baamusuubiza nti munange Boxing Day ekivulu ekitegekebwa buli lunaku olwo wali eri ewa ekiwatule ssente zijja okuba nga ate zivaamu this year zijja kuba nga ate ziyambako okuzimba enju Bridget mwana abeera ne maama we oba okitegeera kaakati no mukazi ono oba omwana ono yabaddewo nnyo nnyini ddala mu kivulu ekyo era ng'ate yavuddeyo okusiima Bebe Cool olwa effort gy'amutaddeko. Weebale nnyo Uncle Bebe Cool. Bambi mazima yeebali nnyo yeebalire ddala amazima yakoze kikulu nnyo naawe weebaze weebale nnyo Uncle Bebe Cool. n'abalala mwenna abantu bonna baze ku kivulo ne batuwagira n'abalala mwenna abadde ku kivulo mwenna ne mutuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala mwerabire nnyo mwerabire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bana tubeebazizza mikwano gyaffe mwebale nnyo era mukama bawo omukisa dadi nsabe basabire webale gwe mukama tata mnyenye nsamu yango gwe guli nkologoma yaida amin tiyu Omukyala amanyiddwa nga Bukenya Mariam yes abangi gwe mumanyi nga Ketra mu mizannyo gya Ebonies bw'atyo yavaayo n'agenda maaso kubanga ate yeemulugunya ku byakolebwa aba Ebonies oba okitegeera jjukira nti emabegakaawo baajaguza emyaka 47 gye bamaze nga babaweereza ate nga Ketra naye abadde part of this family for so long tuze tumulaba kaakati nno ono teyali invited ate era ne ku awards ezaagabibwa teyafuna ekintu ekyo kyeyalaga nti munange kyamuluma era nga yavaayo I think ku Cavuton yes ku channel ya Cavuton n'agenda maaso kubanga ate ategeeza bannayuganda nti kaakati takyali ndowooza part of the Ebonies era n'agamba nti ali open eriyo yenna ayagala okubanga ate amubuukinga amuzanyire
oba okitegeera jjukira nti bwe babadde wansi wa Ebonies oba baba wansi w'ebibiina ebimu tebabakkiriza kuzannyira mu bibiina biki birala oba ontegeera ne bwe ziba firimu era ndowooza olaba aba aromantic bazannyira awo bw'osalawo okuvaamu ogendera ddala nga olaba Nabatanzi bwe yakola ki bwe yagenda so ate nga baba Nigeria babeera open leero azannyira kono enkya n'azannyira kooli oli n'azannyira kooli bwe batyo kyova olaba ndowooza bo bakula ku speed wabula bane Uganda kye bakola bakuteeka mu kibiina kimu awo olina okwetetenkanyiza kakati omukyalo ono yavuddeyo nga mukambwe muzibu bambi nga munyiivu n'agamba nti teyasiimibwa ate ng'ateeka ettaffaali ddene nnyo ku kibiina ekyo so n'alaga nti si musanyufu. Naye nga bw'omanyi omukyala amanyiddwa nga Senga Acid ye tebaamukubira lugambo yavuddeyo bw'atyo n'omugambo gwe yassa ng'agamba mbu ono alina ebintu bye yakola omukyala ate alina obuyinza obunene ennyo mu kibiina kino ekya the Ebonies y'ensonga lwaki teyasobodde kufuna awaadi. Ebigambo ebyo saagala mbikooneko na mumwa gwange wabula njagala nkutuuseko Senga Acid mwennyini ng'agenda maaso okuba nga ate abyogera naye ng'abaana baamwegedde ne bamugamba naye Senga Acid lwaki oyonoona amaka g'abantu omukyalo oyo mufumbo alina omwami we alina abaana lwaki oleeta omugambo ogwo anyways byebyo munnange we tukeeredde nga tulaba omuzannyo omu omwatiikirivu one of the most entertaining faces on our television or Ebonies ayitibwa gwe mumanyi nga Ketra action names ayitibwa Mariam Bukenya aludde nga azanyira mu Ebonies era nga abasinga mwenna mumumanyi era nga mumwagala. Ketra oba Mariam tumulabyeko in the morning nga agamba ali so disappointed bakoze awards eza 47 years of Ebonies ne batamu recognizing bla 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 ne bannanga abakyala munnange kasodi kankunyonyole Dear Mariam, the reason why tebakuwadde award was because award jolina mu Ebonies mashazo obadde muzanyi wajonoona award wabadde oyagala bakuwe award ya kwagala bawa muntu. Ladies and gentlemen, the owner of Ebonies is called J.W. Sembajjwe Mwami Katende, oli owner wa VCL Studios. Eranga mwami wa nanyini wa Spectrum La Bonita ye mukyala Katende eranga yategese awards ezo. Ladies and gentlemen, for the last I don't know how many years, Mariam aka Ketra has been side dish wa Mwami Katende, the owner of Ebonies. Kakati mazima kasodde gwe wabeera gwe nga yegwe mukyala Katende notegeka awards ezo wandi wadde mujja wa award. Mariam Diale wabadde oyagala award bakuweya kuwomera Mwami Katende oba Mariam wekaza Mariam award tebagikuwadde kubanga mujjawo ye yantegesa award takwagala akulinako obusungu okitegedde lindako mwami wammwe Katende bwalitegeka alikuwa era kigambibwa imbu abaana ba Mariam abasembayo ababiri baana ba Mwami Katende okitegedde ekintu ekyo wamagwe kasodde wobeera gwe nga yegwe mujja wa Mariam wandi muwadde ekirabo wandi muwadde award wandi mu recognizes for what banange bino ebintu ebyo kwebuzabuzanga abatamanyi nsonga bikome mu 2024. Aba Molden International Labour Consultants tuli wano okutegeeza nti tuyina interviews zigenda kuba nga tezigenda maaso ennaku z'omwezi nga 31 olunaku lujja kubeera Lwakubiri dduka za mbwa tosuwa mukisa guno anti munange beetaga ba security guards ab'obulenzi oba abaami bokka yes era nga visa zigenda kuba nga tezifuluma mu nnaku 3 dduka bunambiro tusange wali eri ennamuŋŋoona obeere nga ate ojja okwewandisa bano ba security guards bagenda kuba nga ate batwalibwa mu ggwanga erya Kata gye bagenda kuba nga ate
bakakalabiza emirimu gyabwe naye nga tewerabira nti tulina n'emirimu emirala gye tukwasaganyako naye nga kano kagwirawo nakugamba nti tubeera ne ddiiru bweziti nga beetaaga abaana mu bunnambiro speed yes kino kiri agenti tegeeza muno akuli okumpi tegeeza muganda wo tegeeza mukwano gwo tegeeza kyaliwo alime kubanga ate asubwa omukisa guno jango bunnambiro weefunire omukisa guno jjukiza nti naffe aba Jevic Properties Limited yes tukutuusaako ettaka eritaliiko nkaayana ettaka eritali mu lutobazi ate nga lya bbeeyi nsamusamu nakugamba nti osobola okufuuka Land Road guno omwaka bwe tugenda okuyingira njagala gwe atanafuna ttaka mukwano ofune ettaka tutandikira ddala ku miliyoni 2.5 kapoloti kaffe nga katonotono naye ng'osobola okuba nga ate ofunawo soluba munnange n'owona oki obukambwe bwa Land Road oba okitegeera era nga akaseera katuuka ng'oyagala okugaziwa okusingakaawo oba osobola okikola naye ng'ate era osinziira ewwo nagamba nti tulina plots ku Masaka Road tulina plots ku Mityana Road tulina plots ku Hoima Road wamu ne ku luguudo luno oludda eruweero so jangu zambwa mukwano obeere nga ate wewangulira plot tusangibwa bwali eri enansana yes ku Post Bank ku kizimbe okwo kwennyini kuli Post Bank katono nnyo nga wakayita ku kidda enabwero tuli beerufu mu bye tukola ate nga tugoberako ne ku byapa just in case oba okyetaaze wadde ng'ettaka oba tewaligula waffe still tusobola okuba nga ate tukikolerako ate era bwentyo ne sikurisayo nenkujjukiza nti Sheikh Ashraf ajja kusomera eddwa gwena agyetaze ate nga n'aba Ibn Rayyan bagenda ddala maaso kubanga ate bawandiisa abaana ku ssomero lyabwe nagambye bali wali eri Masaka Road genda obeere nga ate obasangayo kyonna kye weetaaga bajja kubanga ate bakikwanukula weewaawo ye omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugebe yakyaziddwako munaye ku mukutu gwa Bad Black naye omukutu gwa Bad Black yakukyaza naye ate mumaliriza akunyumiriza nga oyinza ate ye gwe bakyaziza alina emboozi nnyingi omukyalo anyways ye omusumba ono yategeezezza nti singa aba n'omwana we bino tebeyogeddwa Bad Black obula byogeredde mu church engamba Pastor Bugebe nti singa aba n'omwana we ye tayakkiriza mwana we kufumbirwa ng'ate ye namba meka ye namba 2 oba namba 3 ye omwana we alina kubeera namba 1 so kino mufunza akisirika eri abazadde abo bonna ng'omwana wo alina obufumbo bwalimu naye nga either side chick namba 2 oba namba 1 yagamba nti ekyewuwe tekijja kukola omwana we yalina okubeera first priority so ng'ate ye musumba munne amanyiddwa nga Losius Bojengo gye buvuddeko yategeezezza abantu be basumba nti mwoyo yamuleetedde okubikkulirwa ng'alina okubaako ssente z'alina okufuna nga sizize naye nga zina kubeera z'abantu bano naye nga ebigambo ebyo yabategeezezza alinayo akakadde alina 5 mukama yamuwadde okubikkulirwa bazireeti odi eyo oba obubaka obwo abantu baagi babukozeemu challenge nga mulina omukulu amanyiddwa nga Make Wine era ngono yafunyeemu embeera awo ey'okusaagira n'omukulu amanyiddwa nga Levikson jjukira nti Make Wine kyali nnyo wa Levikson ate Levikson abeera mutabani wa Bujingo mu kkanisa family friend wa muli munda era nga yagenze maaso kubanga ate amusuulirawo comment n'amugamba naye muntu gwe olinga ekinyonyi jangu n'ataano jangu n'akakadde jangu n'obubiri oba busatu oba butaano jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa oba okiwulidde keera bukeezi kwata ku ssente zo ondeetereyo akakadde ondeetereyo 5 oba ondeetere ezisuka mu kakadde sizanga amazima ga Katonda ali mu ggulu akebera mutima jangu n'ataano jangu n'akakadde jangu n'obubiri oba busatu oba butaano jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa oba okiwulidde keera bukeezi kwata ku ssente zo ondeetereyo akakadde ondeetereyo 5 oba ondeetere ezisuka mu kakadde sizanga amazima ga Katonda ali mu ggulu akebera ngo twakagula ettaka naye wane nansana wano kwirana njovu na twakagula twawukana naye ali mu kugula ttaka kati alinga alina real estate yakagula ekizimbe yakigula biliyoni 1 kati abantu bakubanja kanisa sende basonzeza kanisa kakula bizimbe bya biliyoni nteekateeka yayo eriki n'okuzimba ekkanisa buba bwakanga mukama abusindise deyi n'akulambika n'omusamiza n'atereeza ekkanisa bulambalambo yabadde mama Fiina ng'agezaako okuba ng'ate abalambululira abasomera ku byama bya Pastor Bujingo naye ng'ate ye mukyala wa Pastor Bujingo Susan Makula yavuddeyo n'abaako ate naye ekyama kyatuwa mu bufumbo bwe eyo abangi gye mumwogerera amafukule ogulawe ngoye ng'onyumidde nnyo leero
Love nyiriza nnyo dear. Singoye zezinyiriza. With my dad, I was talking to him yesterday. He bought my little sister a present. He bought my little sister a play doll house. You know. Oh, what it showed? I just told him, this is what I told him. I said I would never ask for any father. I'm so proud of you from the bottom of my heart. Then he said, thanks, Abba, I love you too. And I'm always with you, my son. Nothing has ever changed. And that's all that matters to me. So whoever thinks me and my dad got friction, you know, that's on you. I don't care. It's me and my family against the world. You guys are my family too. My supporters, my family. Everybody's my family. Except the haters. Bears? She does bears? She does bears? You look exactly like this bears with your bitama. Hey, 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 hey. Who's disturbing my boo-boo? I love you. I love you. I love you. You love me too. I love you. Oyo no ye Queen Shiba omanyi bwozaala ebintu bikyuka okitegera kati oye mudu gyalimu naye nga bwe yatulaze ku baby face abaana batandika omufaananya abantu era nga mwabo mwe mulina lumbuye abula bannayuganda you play too much omwana bamufaananyiza dda lumbuye awo kitegeera so nga atabamu bajje ebifaananyi by'omukulu Jaffa oba kitegeera oyo yayogerwako nnyo era yayogerwako okubeera taata w'omwana wa Shiba ne bagamba kiwedde stamp ne bakubamu naye nga yo omukulu amanyiddwa nga Bajjo gabadde mazaalibwa ge ne batugamba nti awezezza emyaka 3 abaana ne bagamba what are you saying Kabata alina emyaka 6 ate nga ne King Saha ne bw'ati ajaguza amazaalibwa ge weewaawo aye omukyala amanyiddwa nga Dora Namala gono mukozi ku Bukedde Telefine amazeeyo n'ebbanga omukyala ono yavudde mu mbeera era nga yasinzidde ku mukutu ogwa TikTok yabadde mukambwe muzibu ng'alinga enswere ennumeko gwoba enkube baba bagigamba enkubeko oba ennumeko mukwano yatabuse naye nga ekimutabula kyeki ebifaananyi bino byabadde bya Christmas ayagaliza abantu Christmas na mwaka mujja mulungi naye teyasobodde kuteekamu mwami ekitegeera kakati concerned media inlo ba TikTok inlo nagenda maaso okubanga ate amuwandikira comment namugamba ate omusajja omubbaaliwa ekintu ekyo kyamulumye nga bw'okiwulira ani kugamba omusajja omubbe banange yanyose saagala kunyookerawo wabula ngenda mukutuusaako akunyokeremu naawe owulire mbadde pejja kubagate kuweereza kasubire nti osigadde oli magida sana yonna najo sinzidde nkwebaza nti webale kubanga ate okulukuse nange mukwano okutuuka wano lekawo ka like atasobodde ate ne ka comment mukwano kalekeewo wadde tosobodde ka view yonna gy'oli mukamoole nsigala nsiima atakumira mpera asigale nga abanjagalidde mubeere bulungi mweraba. Hello, Merry Christmas everyone. Muli mutya basebo ne banyabo abawagisi ba Dora Namala naba batamwagala mwena mbagase wamu nembaga zina kwenkure nungi wabula leero nja kuba mulalamu esiri musanyufu n'olw'ensonga eyo njagala mbitwale nga bikulu mwena Christmas ng'abantu abalala nakwata ebifaananyi byange okuli n'eby'abaana bange nempostinga ku page yange kubanga nawulira nga kyekinsanyusa nga nawe wakola ebyowakola gye wabikolera n'ebyowakola wakaawo nze napostinga bifaananyi by'abaana bange nange waliwo omukyala ayitibwa at Jesus my Savior 963 bw'ati bwe yayita ku page ye n'ateekako comment ng'agamba omusajja omubbe nga tumutaddeemu omusajja omubbe omulabi mukyala munange n'abakyala abalala bonna abali eyo n'abaami nga mmanyi muwuliriza omuntu azaalibwa abantu aba babiri nga nange wazaalibwa nga nawe wazaalibwa nange we nazaalibwa
abantu ababiri babamu ebika obasinkana okusinzira mu family zibavaamu mulimu ababbi mulimu abatemu mulimu abekisa mulimu abettima mulimu abagabi mulimu abakodo mulimu abenzi mulimu abalungi mulimu ababi basinkana bonna ne bazaala abaana naye tewali ayina right kufefe n'abali ku nsi kusalawo abo abaana babavaawa otherwise gwandibadde ogamba ekyo kika kyendimu asi kyenjagala n'okikyusa nga nawe woli mbufumbo n'empetayo naffe mukama ate bwati watuwadde abaana tetumanyi bigendererwa bye tetulina na right kumanya bigendererwa bya Katonda ayina ensonga ze atusinkanya abantu ne tuzaala abaana bayagadde bajje ku nsi abakazi mbafudde ekitagasa mubavumi nga bali bamalaaya bwababidde abasajja bave ku basajja bammwe kyokka ekineewunyisa abasajja bamwe temubanyega gwe bagambye omusajja we gwe wafuna malayika kitegeeza naye akola ensobi ng'abantu abalala ye gwani agereka ensobi bameka abantu abajja ku nsi kuno nga bajja mu ngeri gwe gy'otayagala bajjemu ne baba bamugaso mu ggwanga n'okusinga gwe eyajja nga abazadde bonna bampeta abazadde bange bonna nakula nawo kyotegeeza nakubira mukama essimu ne mugamba Katonda Julio nayo nankubulireko nze njagala nzaala abaana musajja omufumbo bagambye nakuba essimu bagambye kyekyalo ekirooto kyange omanyi nti waliwo n'abaali baneetaaga nga tebalina bakazi ebintu ebimu tebiri maanyi gaffe si ffe tusalawo maanyi ga mukama ge gasalawo bameka nga babazaala bali ng'emyaka gyekulungudde nga 4 5 3 nga be bataasa bali be bazaala mu maka bameka be bazaale bali be muyita abaana abendeko nga n'emirimu gy'okola be bagikuwa bameka be bazaale bali nga gwe kenyini ali ku simu ayombola okubanga oli wampeta naabo booti we wajja mulekerawo okuteeka abantu down mutulowoozesa mbu mwe mulina okuba ku social media mwekka mwe batuukirive nnyo mwe ab'empeta mwe muli basukulu mu nnyo ffe tuli basobya era tuli babi nnyo gundi na kipulaninga nzekka bagambye kyekyali ekirooto kyange musajja mukazi ali eyo guwakakanako dina osabira omwami wo olunaku lwe yafuluma ayende akwane apangisa omukazi ennyumba kino kiri gye n'oŋŋamba mwenna oba omukyalo oyo oba omukazi oyo apangisa omukazi ennyumba akwane ebweru azaale akukute kyotegeeza olunaku yekayikayi yafuluma ebweru tewali basajja balala bafuluma bweru ne bagenda okola ne badda nga bo tebazaala bweru kitegeeza naye tosobola munenya kinyi kikusuula ddalu kubanga ayinza okuba alimu emize gy'ewaabwe amaanyi ga Katonda agamukozesa nga nagasitaliwo galaba gazunga agamukozesa okola ekyo kye yakola nga naye tamanyi teyayagala tabula nga naye tamanyi bangi muli mu bufumbo abakyala gye muli nga n'empeta muzirina ne anniversary muzikola ng'abaana 3 siba musajja baana 2 siba musajja oluusi nga nabonna sibabe mwani yabatta ani abateekako olukongolo ku social media gye muli abalanga temukoze na bwenzi anti mulaba kyekisinga okuba ekibi ennyenyenyenye mu nsi eno wabula nga gyokola office wateekamu eddewo agirinnyamu yaagwe eddalu gw'otayagala afa ng'eddogo lyerikubizizza ne ku mulimu awo wookula bameka ensinga tebakomerera mmwe bameka nga baana bamugjawo gwe kenyininyini wabatta myaka gyekulungudde ana osirise bintu bikuddidde toyogera naye nga wabikola mwe muve ku maanyi ga mukama ffenna twatondebwa mukama tetumanyi bigendera bya mukama embeera ze tulimu tulabirawo ne zitutuukako ekyo kyolabanga kyekiringa ekyokuba ekyakabi kyekituufu akikola mu butuufu bwakyo busobola okukya nga si kyekituufu kyewakola bameka abalina abakazi n'abasajja muli mufumba empeta muzirina sino si lutalo nga naawe wamujja ku muntu lwaki mufuukidde abakazi ekizibu lwaki mubateekako olukongolo the power of destiny tetugirinaako se
amaanyi agayitira ebintu ekubaawo tetugayinaako se tetuyina maanyi tuyina power ali waggulu abivuga tugambe nti abantu bonna bali mu nsi abagasa abayambye abagaba abaddiza ababeerawo ab'ekisa bonna bava mu maka nga tebabazadde bweru nga bazadde bwe bakubiddwa empeta n'abakulembera amawanga ag'enjawulo eyo ndowoozayo teri mwana alinnya ku nsi nga Mukama tayagala alinnyeko teri kibaawo nga tekirina kubaawo mutabani wo wali kikola mu myaka 3 bwe kiriwo ekituufu lwaki mutekako abakazi olukongolo asa abye omusajja wa banne omusajja gwe babba yitayina bungu nozaala omwana asooka ne wayitawo emyaka 4 nozaala omulala ne wayitawo emyaka 4 nozaala omulala ne wayitawo emyaka 4 olina gye na postinga omubbi w'abasajja oyo omusajja mba mubbye ekyabata kipulaninze ngende netuge mulekerawo ne Bible yennyini mulimu abasajja n'abakazi ab'amaanyi ababeerangamu genda mu Kyabalamuzi chapter 10 soma ku story ya Yefusa baganda yennyini bamwegana mbu bamuzaala weeru ne bamugoba n'ewaka gye yagenda gye yasanga omukisa n'afuuka w'amaanyi ne bajjanga bamugoba nga bamwegayirira ate lwaki bajjanga bamwegayirira anti munaye wa kibi mwabasalawo ebibi kabi Dawudi kabaka Dawudi genda mu Samweli yadda ku omukyala gwamanyi nti no wate omukyala oyo nga amanyi nti wa mujasi we ngasindisa omujasi mu lutalo nasanga mukyala we nga anaaba namwegomba namukozesa kati omukyala oyo singa abadde ku mulembe guno singa muga malaya mubbi w'abasajja mazima nga alina seeki yandiyogedde ki ku kabaka nga amukutte kabaka kyakola okimanyi yayitayo bulungi nnyo yali namuyitayo namugamba vaayo mu lutalo jangu obeere ne mukyalawo yali naye tamanyi kyamubeerako kabaka yamugamba nkwadde ennaku 2 beera ne mukyalawo kumbe kabaka yagala zibiikiriza bwenzi bwe yakoze eri yali ate mu kifo ky'okugenda abeere ne mukyalawe yadda mu kukuuma kabaka namusanga ku mulyango namugamba nagambye beere ne mukyalawo okolawo ki wano nagamba mukama wange neeraliikirira abantu okukusobyako oba okkulumya ate nga ndi mujasiwo namugamba nkugambye ddeyo era eri yenkeera n'agaana nagamba mukama wange mpulira omutima gungamba nkukuumire wano eri ati yasobola mukyala we ennaku 2 kabaka ne bimusobera n'asindika yaliya ku front line nga kusaba jasibi gye bamuttira agamanya ni agalina katonda yekayika yasalawo mulekerawo putinga abakyala bannamwe down abasajja mbaputinze down as if ensi closinga yazala musajja wa munne abaana bakibi gwanya asalawo nti abaana bakibi nga gwe family nayo nogiroze mujje muri family muziroze muzise baganda mwabavayo be mulemesa mwani abasaddasi mwani batadde kalabba banna byabufuzi bangi nnyo mulimba abantu babalonda temukola bituufu ani abase abakazi mbaleke babe let those women be and let the children be and let those men be tebamanyi manyi galite ekyo kubaawo bwentyo bwempulira bwentyo bwenjogeda. I'm waiting for all the comments. Nzirinzi